eggwanga yayisiza ebbago eriwera okwenyigira n'okukozesa ebiragalalagala mu ggwanga okuli Amayirungi, enjaga n'ebirala. Ebbago lino liwa ekyanya ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga okuwa olukusa omuntu okugalima, okugasobola, kyokka akwatibwako nga talina lukusa luno abeera mu kabi akatagambika. Paalamenti yalaze nti amayirungi mabi nnyo okwenkanankana n'enjaga, amafuta g'ennyonyi n'ebiragalalagala ebirala, kyokka newankubadde omwenge gwe gusinga okwekatankirwa ennyo mu ggwanga lyattu Uganda tegwateekeddwa ku ebyo eby'obulabe eri obulamu bw'Abannayuganda. Wano mu ggwanga Uganda tewali investment oba sente ziteekeddwa mu kunoonyereza ku nsonga eno y'ebiragalalagala naddala kukola science owaddala. Omusawo omukugu mu byobulamu Dr. Joel Mirembe era nga yakulira abasawo abakugu mu masekkati g'eggwanga agamba nti waliwo ekirungo ekiyitibwa cathinone ekiri mu biragalalagala bino ekiviirako abantu okuva mu mbeera kwe muyita okuvaako ensangi zino. Zino zonna issues enjogeddeko ye cathinone kirungo nga bolaba nti buli kikolo ekirime kyolaba kyonna kibaamu ebirungo ebyenjawulo kireeta buno obubonero mutima okubira ku speed eyawagulu, pressure okulinnya, okuyingira omuntu dozi bwe ziba zirinnye n'afuna kyetuyita mental disorder oba obulwadde bwemuyita obw'omutwe. Dr. Mirembe agamba nti gavumenti bw'ebeera erumirirwa abantu baayo omwenge nagwo eguteekeko amateeka amakakali kubanga bangi bafunye obuzibu ng'omwenge kanaaluzaala. Omwenge kyekimu ku bintu ebyetaaga okubeera kontroli n'okuwera. Owulira? Naye tetulaba bakola ki? Baguwera. Naye nga mwenge guli very dangerous. Abantu abasinga bali mu rehab gutopinga list abali mu rehab. Ono agamba nti gavumenti erina okuleeta etteeka lino mu ngeri ennungi era erumirirwa abantu so si kwagaliza abantu ba lubatu kubanga era ejja kuba teyambye. Ate bo waliwo ebitundu nga ze mwanyi zaabwe. So gavumenti bw'eba eyagala kuleeta regulation ereeta regulation kugasitopinga completely galimana kubeera mu community oba ereeta regulation kwata kirime kino ekikwasa abantu abamu ate abalala baleme nga ne bwe banakikwasa omuntu omu era addicts bajja bikozesa. Dr. Mirembe agamba nti abamu ku bantu bazaabudaabuda olw'okukozesa amayirungi babadde bamutegeeza n'ensonga zaabwe ez'enjawulo lwaki bagakozesa. Abantu abakola ekiro abamu bwe bagakozesa basigala alert and awake singa tebakozeseza doozi eri excess. Ono agamba nti bangi ekisinza okubaviirako obuzibu kwe kutabika ebintu eby'enjawulo. Gamba omuntu omu ng'anywa omwenge, alya amayirungi, sigala n'ebirala ate nga byonna birina ebirungo bya njawulo. Ate ekibaawo ebiragalalagala bino buli kimu kirimu ekirungo ekikusikiriza nti bwe kiyingira mu mubiri ekirungo ekyo bwe kitaba mu mubiri obulamu tebutereera. Toba settled obeera paka ng'omaze okukinywa waliwo doozi z'otuukako nga tokyasobola kudda mabega. Bangi ku bantu abali mu mulimu guno ogw'amayirungi balina okutya nti ebyatuuka ku balunnyanja byandibanga bye boolekedde. Richard Mwenge, BBS Terefayina, Ageesigika.